tosituka. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tipuharura Museveni mu kuggulawo ekkuŋŋaanyirizo ly'amasannyalaze mu disitulikiti y'Ennebe atuuse ku ssaawa 5 ez'okumakya ng'ayaniriziddwa ebikonge eby'enjawulo okuva mu gavumenti ebikulembeddwamu omumyuka we retired Major Jessica Lupo, minisita ow'amasannyalaze n'obugagga obw'ensibo Ruth Nankabirwa Sentamo, Fiona Nyamutoolo ngono ye minisita omubeezi ow'ebyobugagga eby'ensibo n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo mu bitundu bya West Nile. President Museveni ategeeza nti mu kiseera kino ng'eggwanga tulina amasannyalaze agatumala bw'ogerageranya ku ge twalina mu mwaka gwa 1986 wadde nga kati amasannyalaze weegali, naye agambye nti yasanga okusoomoozebwa kw'ababaka ba palamenti ey'omusanvu bwe yagaana okukyusa ensimbi ezaali ez'okutandika okuzimba ddaamu eya Bujagali. For me, I didn't have any problem with anybody developing power, provided we agreed on the price of the power. And we had agreed with American Energy on 4.9 cents. This is on record, 4.9 American cents. We had agreed. Then you can check that debate in that parliament, and you check who are the members of parliament. When we took it to Parliament blocked it. Asuubiza nti gavumenti yakwongerawo okuzimba amabibiro g'amasannyalaze ayongere ku bungi bwago mu ggwanga. And we shall continue with the solar. And then finally, we are working also on the nuclear power station. Asabye bannabyabufuzi okuteekawo embeera esikiriza bamusiga nsimbi okwongera okuzimba amakolero mu kitundu kino. What I would recommend is to develop like an industrial park somewhere in West Nile, near the power, so that people don't have to come looking for land, begging, all that, wasting people's time. These people have got other places to go. Ekkuŋŋaanyizo lino limazeewo obukadde bw'ensimbi za America 10 nga ligenda kugaba amasannyalaze mu bitundu okuli Gulu, Nebi ne Arua. Mu kiseera kino Uganda efulumya obungi bw'amasannyalaze megawatts 2,408. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.